olutalo lwa Shila Gashumba ne Bad Black lulabika terugenda kuggwa kati lulinga olutandika obutandisi ate nga lubadde lumaze ebbanga ddene nga lukwaja mu mpola abali ku Snapchat no olutalo mulutegeerako bulungi nnyo. Team Oman, Team Dubai, Team Qatar, Team Saudi Arabia, Team Jordan mwebale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV ate na subscribinga kati. Bad Black nga mwennawe mumumanyi ate eri antama eyeyitowa disciplinary committee eri ku social media oba buli serebu ya disciplininga emabega kawo ya disciplininga Bebe Cool yenga bwagamba na disciplininga Ministry of Health tuliva mukozesa akalango nga yakulembera abamalaya ate tutakyewakana yakkiriza ku Snapchat akozesa erinnya Bad Black Masolo Queen ndozo oba okitegeera yeewaayo nakkiriza nti yenze president w'abamalaya mu Uganda eyo nayo post mu eri mu Uganda mu Uganda yaffe eno. So Bad Black yaze disciplininga abaserebu abasinga abazze beeyisa mu ngeri etali nnungi. So saawa zino wenjogeera Bad Black ndoza ali disciplininga Shila Gashumba tamumanyi taata we Frank Gashumba owasisimuka Uganda akawala akaali kakola ku NTV kaali kakola show gye bayita The Beat era ensangi zino kaali kavaayo kusaawa zino kafuna omusajja alina ku ssente mbu kigambibwa mbu alina ku ssente bamuyita God's Plan saawa zino era gyali gyafumbira babadde bazze beekuba entalo emabega kaawo beekuba n'ebikonde bamukubako n'ebikonde naddukire wa taata we naye oluvannyuma bamala ne bakola ki ne baddiŋŋana. So Bad Black yasobola okuba nga avaayo jjukire emabega kaawo Shila Gashumba basobola okuba nga bamwanjula nga ambassador somewhere. Bad Black yavaayo n'agamba nti oyo influencinga ani oyo atasobola nakwe-influencinga asobola ku-influencinga ani ebyo agenda abikole ki agenda abirimbe balala amanyi kimu kyakujjamu mbuto nakuwaayiriza bantu. Bad Black asobola okuba nga ayogera ebigambo bino yagambye sisobola kuwumula nga sinaba kujjukiza Shila Gashumba ti misomo gyalema ageya mikwano gye tasobola ku-influencinga muntu yenna olutalo luli ku Snapchat nze nkugaye sijja nange dusobola olutalo lw'amaanyi nnyo nga wululya wabula abantu bangi abazze balwegattamu abazze balweyungamu. So nere olunaku olwaleero Cindy yasobola okuba nga naye avaayo n'ayingira mu lutalo lwe lumu n'asobola okuba nga yateekayo ku Facebook ye n'agamba Shila Gashumba osobola oku-influencinga nti abakyala abalala nga naawe ssente zo zennyini ozibalira ku bbaawo. Kinajjukirwa nti Shila Gashumba gyanyumya nnyo ku bbaawo nti alina ssente alina amamotoka biki. So ebigambo bibadde bingi. So Cindy ye ng'omukyala eyeekolera ssente ze yasobola okuba nga avaayo n'abuuza Shila Gashumba influencinga ani nga ne ssente zo g'ozibalira ku bbaawo. So Bad Black yeyitanga ye agamba Shila Gashumba tasobola influencing ekintu kyonna ola tasobola kwekolera ssente ze ate n'ekirala yaggwamu life gye yali aliving nga akyali superstar nga alina following ey'amaanyi gy'agezaako okufeekinga kakyaliving yadde yaggwamu talina ssente era ne kabbaakembu kaggwamu tekalinamu ssente wabula ebigambo bya Bad Black si byange ebigambo Bad Black byasobola okuba nga alumba Shila Gashumba wabula ne Shila Gashumba ate eri antama yasobola okuba nga amuyite oyo single mother njagaza ki. Bad Black yamuzeemu n'amugamba wemba nga ndi single mother ne taatawo single father mu lulimi mu ddoboozi ya Bad Black musobola okuba nga mukyogera single father byasobola okuba nga era olutalo lukyagenda maaso wano Projan tugenda kuba tulugoberera bulungi nnyo bwe banaaba beekuta amataayi naye tugenda kuba tukuleetera ka video nga beekuta amataayi beetwala ffenna tukimanyi Bad Black era bw'anaamusanga mukuba ayinza okwetwala era weekumire ku Projan gwatana subscribinga kati bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga oli ku Projan Media subscribing essaawa zino tosubwa olutalo luno lutandika butandisi ate bantu bangi bagenda okujja nga balweyunga Cindy wuyo alweyunzeeko n'abalala bagenda kuba nga bajja Shila Gashumba influencer oba si influencer gwali Projan Media osobola okuvaayo ku comment box nosobola okuba nga otugamba Shila Gashumba akuni-influencinga oba tasobola ku-influencinga asobola ku-influencinga gaggwa omukyala okuba nga weekolerezizo oba tasobola ku-influencinga nga ye nga bwaga nti asobola ku-influencinga omukyala munne n'asobola okuba nga yeekolera ssente. Team Oman, Team Qatar, Team Dubai, Team Saudi Arabia mwena n'alongo webale nnyo okwekumira Projan zaawedde webale nnyo okwekumira Projan Media atana subscribinga, likinga, sharinga, commentinga mwebale nnyo mwebalire ddala.